Anteera wa SB4 yayambulidde ku intaneti byonna bikuleetedde awo ate ensonga za Donias ya buli kyazeyongera kuba bubi byonna mbirina mu maaso awo. Birthday celebrations za Bobi Wine ez'enjawulo mbirina, Mr Exercise notakyafugika n'ebirala bingi ebisingako mbikuleetedde maaso awo. Wasuze otya sibete n'omulungi ampuliriza Channel Media Kwoli. Subscribe for more updates, like, share and comment wera video kunyiga notification bell obenga notified tekawo video empya. Nyongala okujukiza tulina jana airport pickup, tukola airport pickup tuzuula n'omwagalwawo okulaba oba akwagala services zaffe ennungi, emiwendo gyaffe giri wansi ddala, muneesige mbatambuze ku miwendo egya wansi. Tukyusa ne ssente gwe nawe naakomawo ne ssente zo teweeraliikirira bino yabatema ssente ku airport munaye ssente zo tezikuwanga bwe zirina okuba. Jangu tukutambuze ku miwendo egya wansi ddala. Tuteesa tetusobola kubeera ate nga tulemerwa. Jangu WhatsApp tuteese tetusobola kulemererwa ate antukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery. Tulambuza family yo ku bwerere muneesige mbatambuze ku mwendo egya wansi ddala. Tuteesa tetusobola kulemerwa. Osobola okutugamba nti nina ssente bwe ziti munnange ezo sijja zisobola. Tuteesa tetusobola kulemerwa kasita ojja ku WhatsApp. Jangu tuteese tetugoba ssente kuba tumanyi embeera y'omuntu wa wansi. Nyongera okujjukiza nti airport teri bus, teri taxi era teri boda. Jangu tukutambuze ku miwendo egya wansi owone okuseerebwa. Jangu bookinga mu budde oleme okuseerebwa ku ssaawa esembayo. Nga twegenze mu maaso Anteera oluvannyuma lw'akasuku Shalom n'abalala oluvannyuma lw'okuvaawo ne bamubode shaminga ne boogera ku nnyambala ye nga kw'otadde n'enkula ye bw'atyo yasazeewo atandike kwambala nga bugoye bukomeeri, bugoye bumpi ayongere okubakakasa nti ali so proud n'omubiri gwe oba n'engeri gye yakulamu era waakwongera kumansulira ddala nga bye babadde bagezaako okumugana. Bw'atyo olwaleero asazeewo n'avaayo ku intaneti n'ekifaananyi ng'ekyo ky'olaba ekijjeyo abantu mu bumooli ne batandika okubeera nga beemulugunya nti munnange ye bw'ona ogendera ku bigambo by'abantu nga togenda kumalako wandibadde weewa ekitiibwa kubanga yadde oli Nnaalongo naye kino kisusseemu. Nga bw'olaba ekifaananyi ekyo njagala olabe ku ngeri abantu gye beemulugunyizaamu ku intaneti ate tulyoke tweyongereyo. Anteera owesonyiwe Shalom ne kasuku oyo Shalom bagenda kukoza ensobi kati nagenza okulaba oyambadde olugoye lwa Christmas. Ogera tuka ku Christmas ng'oli shortage of clothes nga tewali kyakwambala. Besonyiwe togenda basobola kyekikwambaza olugoye lwaffe olwa Christmas. Akakateteyi kalawundi obadde osaana okwambala ku birthday yo kati ojayo engoye zo mu sitooko ozimalayo ku provinga Shalom ne kasupu. Kati wuuyo nakulabye engato ya Easter ojambadde akateeteeyi ka Christmas okagyeyo maama naye no kakutte waggulu mu mabeere ng'akanga ake South Africa aka pinki. Awo nno yabadde avuddeyo kwongera okubakakasa nti nasuubulira ddala okwambala obugoye obumpi era temulina kye mugamba. Bw'atyo bwe yavuddeyo ku mutimbagano gwa Facebook oba ku mitimbagano egy'enjawulo n'apostinga ekifaananyi ng'ali mu mpale munnange yokka ntegeeza ey'omunda. Abantu baavuddeyo ne bareactinga ku kifaananyi ekyo ne bagamba yadde sikaaki yadde bamwogeddeko yadde oprovinga abantu rongo yadde olaga abantu nti n'omubiri gw'ogwagala naye nedda jjukira nti ozadde oli mukyala njagala obeere nga wulirako ku advice ez'enjawulo ze bazze nga bamuwa naye nga gwe oba otunuulidde ekifaananyi ekyo olaba nga kiri mu butuufu bwakyo okwambala bw'atyo oba asaana akyuseemu oba alina okwambala nga bw'ayagala kuba guli omubiri gwe. Nsaba otwendooza mu comment section kati oyongereyo olabe endala video z'abantu ze bamukoledde oba amagezi ge bazze bamuwa. Omugongo bw'omanya nti olina kabina ate oyambala biteeteeyi bikutippa. Confidence eyo mugijjawa toyina kabina ate n'oyambala gundi ekutippa. Olubuto lunene lwambaza ebiteeteeyi ebinene. Ekiteeteeyi yambala ekinene. Self-esteem
okwekiririzamu mwana ngo okwekiririzamu bye babidi byadda muswalira obwerere toyina mugongo otuuza mugongo akabina kakulingako omugongo gw'embwa otambula olinga embwa toyina kabina toyina hipusi ate oyambala jini ezikutippa lwaki olinga namunswa omuntu oyakola obubi nga toyina mugongo omugongo kwe kabina yambala ebiteeteeyi tolaga naanakukwana ajja kubirabira mu kitanda eyo naye emigongo mugijeeyo mugitimbye kuno embuto ennene muzijjeeyo zikoma eri muzitimbye kuno abamu mwakula bubi mulinga ebisaanyi abakazi baagala buwala buli potebo kati gwe n'olubuto lwo lwambaza ekiteeteeyi osigaze ekitiibwa ky'obunene ekitiibwa ky'obunene si kwambala bupati ekitiibwa ky'obunene kwambala ebintu ebinene ebikuweesa ekitiibwa ajja tukulusuumu munene si munene tayambala engoye nezimunyumira maama nabbanja munene si munene tayambala engoye nawooma mwali mumulabye mu bupati bambi mulabika bubi mutiisa mulinga ebisaanyi oyina embuto 3 muno ekinyama kyewese ne wana ate nokyambaza ku laptop obunene bugirako emitango wayagala bunene kati opocha kubanga obunene bugirako emitango obunene bugirako omutango nedda amanyi twakiririzaamu bode biki n'abagamba baby girl bannange you look amazing bakukiina you're not looking amazing olinga ekisaanyi kirina matimbo bakuwaana kubanga balina kye bakusuubiramu baagala akasente ko bakaagala mwambala engoye z'ebitiibwa ffe twakula bulungi nnyo nze nga nayambadde akapati muyinza okutya nakula bulungi nnyo nina figa akakabira nina ndoddo kakoma eri nze olw'okwesabika bino ebigoye nina figa nayawula nze bannagoba omubiri gwali neyipusi zennyini nziyinamu eziri naye omanyi lwaki sambala ebipati kubanga saagala nnyo awo nga tuvuddewo ngenda kubeera nte nga mbaddizaako sipiiki ya pulezidenti oba y'omukulembeze w'ekibiina kya NUP omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'abadde ku birthday party ba foot soldier gye bamukoledde obeere ate nga weerabirako ebigambo ebisufu byagambye abantu mu matuuge ebibakyamudde oba ebibasanyusiza ate tumala tulyoke tuyongere ku nsonga za Doniasia kubanga buli kaseera oba buli lukya zeeyongera ku bambi weewulirireko. Mr. President, sir. Salute, sir. Madam Pastor kali bwana ya kutujitwali waka. Wote za dozu lamboti. Pastor de bale dina. Mbali ni musongera mu bantu bange. Ni musongera mukazi wa Musakaman ni mugamba mukyala w'omusibe. Kati doza ulide mwala w'omusibe. Jangu bakumbulizeeko. Mama mbali ngamba mukyala w'omusibe. Sasi w'omusibe. Nyangu Pastor yamubuzeeko.
webala omulimu gw'okoze okumandinga abantu bano nga bwe bakubamu mungalo. Thank you very much. Wenda bagamba asante sana nga mubino olwama ekibuli kyakozesa oyo muka musibe niwe owulira amaanyi gakozesa banaimwe balirimu balire ddala nja kwebaza obukulembeze bwa Full Soldier. Before that nja kwebaza abakulembeze bannange Sebo Secretary General, Sebo Comrade Nubian, Sebo Sabakonzi, Sebo Treasurer Comrade Katana. Mwebale mwebale ddala naye okusingira ddala obukulembeze bwa Full Soldiers. Mwebale ku lunaku luno muli special okumpa ekintu ekisinze okunsanyusa. Mwebale mwebale ekiragira ddala nti mumanyi ebinkolera olunaku nga luno. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mu bulamu buno osobola okwagala omuntu mukimanyi baagala nnyo naye ate siteeka nti omuntu gw'oyagala alina okwagala baaka. Nze nyina ensonga lwaki mbaagala. Omuntu yenna kyandastandinga mwe protection level yange mulinga olukomera olw'okumprotectinga. Munkumye nga ndi mulamu, mumpeseza ekitiibwa, munjagadde. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nate bwe temulina nsonga kikibakakatako okunjagala wamba ndeetera n'emiwunyo mbasuula mu buzibu bannamwe bangi bali makomera n'olwebyo naye okusigala nga mukyanjagala. Mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange. Mama ono nakimugambako manyi waliwo enjogera nti life begins at 40. Nze mukyanatandika 40 sikola zi birthday parties kubanga tezinkolera nnyo. Saagala nnyo bantu kuncelebratinga ndoze ndi human being ng'omuntu omulala. So saagala nnyo nze ng'omuntu kufuuka mulamwa n'obulamu bwange nga bwo saagala bubeere important. Naye ensonga lwaki nazaalibwa gye njagala ebeere important. Nze ng'omuntu saagala kubeera important naye ebyo byenyimirira ku byendowooza nti si byange byokka kubigabana ffenna bisinga okuba important. So olunaku nga luno mbadde nsuubira nakubakuŋŋaanya kutwala budde bonna bonna. Ekisinga okunsanyusa kulaba nti okay it's my birthday mukwano gwange yandagala okuncelebratinga mulaba ng'ali eyo down city ng'ali mu preaching enjiri etukkirizamu. Bwendaba eriyo akola charity alina gyatuuse akola kino akola ki ze bisinga okunsanyusa. Era waliwo omukwano gwaffe omu gwendabye mbale ku TikTok leero n'eriyo nga somawo messages obulungi nga mwana nafiringa bulungi nnyo onakuwaniseeyo onakuwanise nengabi nga bwenani abantu banjagala nsanyuse nnyo agusohambude. Waliwo abantu benalabye mugadaafomu mulaba nga ku TikTok erinnya lyerabidde ng'alina ebintu byatwalidde abaana abaliko obulemu n'ensanyuka n'enefiringa represented. Ekyo kyenandyagadde okulaba nga kikola. Waliwo n'abakulembeze baffe ba youth leaders bendabye bawintu babwayise nga bakola charity balina ebintu bye bawa abantu abeetaaga. Kyensanyusiza nnyo nze ekyo kiba kimmala. Nakubagiro fasiliti yanzinyewo yampambye oyo gwolaba bawedde teyaze na droni n'antwala eyo era nanyumidde olunyumiro bannange nesigama ndimukize baba wange abali abalala bawamba tebinyuma. Olwaleero kyenabadde njagala okukola nze nga nze kinsanyusa okubaako ekintu kyenkola ekireeta amanyumu ebyo ng'olamu bw'omuntu omulala. Kuba nzikiriza nti ffe tuli ku nsi kuno twazaalibwa si kufuuka baakabi nnyo si kwebatiza ffenna ffenna kubanga tosobola kulya suwaani za mmere zisukka 5 olunaku. Tosobola kusula mu kitanda kisukka ekyo kisukka 6x6 nekiba kyenkananga swimming pool webakawaba watono nemubeera n'ettaka mayiro ne mayiro webakuziika kaba katono bwe kati. So nze ndowooza tetwazaalibwa oba tetwatondebwa kufuuka ebyo byonna byonna bya wannaku wano wabula tuli kuno ku nsi okola enjawulo oba ntono oba nnene naye okukolawo enjawulo mu bulamu bw'abantu abalala. Nze ndowooza that's what makes us great people. So nagenze enkozi zebazalira nkozi nga 12 lwalwakutaano Ogwokubiri mu mwaka gwa 82 kati emyaka 47 egiyise. Yali kiseera lya lutalo
ngenda twali mu lutalo nze kyamagiro kuba nasabairinga kuba famire yaffe yali abayeekera lwabizaalirawo nga duka basuze wano ndi bagenda kusula wali n'ebirala bifaanana bwebyo era nga kyamanyazi wayogeddeko ne sisita wange yali anzirako bamuzaala naye kusingako omwaka mumudoza n'ebize mwenda bamuzaala naye kyasobola kusabairinga olw'embeera y'olutalo neyafiirayo lwasobola namuziika waka waffe Gomba nebamuziika ku mukolojja bwebasaka nabaddeyo nabwetuneziise so ekyalenge okulaba nti nze nakola nesabairinga kyebaliza Katonda so olwaleero mbadde ngenze enkozi eyo eddwaliro lyebanzaaliramu kusinkana abaana bazaaliddwa leero abakyala bazadde leero oba twalirayo kubirabo n'okwebaza Katonda okuba nti eddwaliro eyo likyaliyo kyasanye nnyo waliwo omukyala gwe tusanze ng'azadde nga ye bbabi ate nasinkana bbabi emboozi ebadde mpanvu naye munnange tubadde tulina okusalako olw'obufunda bw'obudde naye nga nnyongera okubeera ate nga bongera ku mawulire ag'abaana ba Nuupu bavuddeyo ne batandika ka challenge ak'okubeera nti balanya nga bw'owulira mu Buganda nga balanya nti nzaalwa gundi mutuba gwa gundi biki n'ebigenderako abalala mubimanyi. Abaana ba Nuupu nabo bavuddeyo ne batandika okulanya okwabwe okwa Nuupu nga bw'owulira. Ngenda kubeera nga mbazannyirako vidiyo eyo katono nnyo ate tubeere nga tweyongerayo ku kirala. Ndi muganda wa Kyagulanyi, ndi mwannyina wa Kyagulanyi, va mu kasolya k'omwami Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu atudde ku Mutala Magere omulwanyirizi w'eddembe. Nva mu ssiga ly'abaagala enkyukakyuka mu Uganda, va mu lunyiriri lw'abaagala Uganda empya 2026. Era abalwanirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo era owa wansi. Omutuba gwaffe guli Makerere Kavule. Nva mu luggya lwa NUP Makerere Kavule abatalyanguzi. Omukulu w'ekika ye Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu era nga ye pulezidenti w'ekika kyaffe ekya NUP. Omubala gwaffe gugamba nti ali musongamu limusalako olugalo, ali mukwatako limutemako omukono, ali mutunuza amaaso amabindi gatundulamu, ali muvuma oba omutyogola limusalako omumwa, ali mwenganga limuziika mulamu. People power, our power, NUP everywhere, everywhere NUP. Kunga Kyagulanyi, kunga Uganda, kunga Uganda, kunga Kyagulanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale ne Maama Nnaabagereka agerekere Obuganda. Awo ekyebuuzibwa nti aba Nuupu nabo bafunye Obwakabaka oba so nno nga tweyongerayo. Omwami Nalukoola bwe yamaze okuweebwa kadi ya NUP yasazeewo agende ku ground ayite mu bantu anoonye akalulu ate ayagala kuddira omukulu Kazibwe Bashir Mbaziira mu bigere okubeera MP wa Kawempe North. Munnange abantu bamuviiridde mu mbeera ne batabuka ne bagamba nti mwe twabamanyiira nawe oyagala tukola nga Kazibwe Bashir ne twabakoowa biki mwogera wano eno bwe mumala okuyingira mu paliamenti nga mulya buli ssente temuddamu kufaayo ku bantu babalonda. Abantu bamutabukidde bubi nnyo era njagala obeere nga weerabirako osapootinga abantu kye baliko oba nedda. Abantu banyiivu munnange era simanyi nti oba akalulu anaakawangula ku Neisa Mbaziira Bashir gy'abeeyisirizaako.
nyongera okubajjukiza nti Jana Airport Pickup tukola airport pickup tukyusa ne ssente. Services zaffe ennungi, emendo gyaffe giri wansi ddala, tuyina free wifi, tuyina n'ebyokulya. Muneesigema tambuze ku miwendo egya wansi ddala, tukyusa ne ssente ate nga tuzuula n'omwagalwawo, tuyina surprise ne delivery. Muneesigema tambuze mikwano ku miwendo egya wansi ddala, jangu kwa WhatsApp tuteese tuba tetusobola kulemererwa, tetugoba ssente. Tulina free wifi, tuyina n'ebyokulya. Jangu kwa WhatsApp tuteese, jangu obookinge mu budde. Mwena abaana bakomawo mu Gwokusatu, mu Gwokuna, team after Ramadan, mwenna ne bwobeera wa November oba December, mujje mu bookinge ng'obudde bukyali. Mwewala okuseerebwa ku ssaawa esembayo, mwewala okupanikinga ku ssaawa esembayo. Ennaku zino abawala tiketi bazigabira ku airport, so mujje tutambule ffenna mikwano era mbalinze. Kati eyongereyo bannange, abantu banyiivu era simanyi nti ekifo ekyo anaakiwangula. Munaye nga tweyongeddewo ku nsonga za Doniasia ebiva mu nsonda ez'enjawulo bigamba nti Doniasia tasukka 15 okuva ennaku z'omwezi nga 15 mpaka ku 2 awe watyo agenda kubeera ng'atikkibwa okuzza mu ggwanga Uganda. Ate naye awere ennembe n'emisango egiriyo. Njagala obeere nga weewulirirako katono ate tuyoge tweyongereyo ku birala. Doniasia wakuddizibwa mu nsi ye the Pearl of Africa Uganda, era ne bagamba nti okuva ng'ennaku z'omwezi 15 February 2025 n'okweyongerayo mpaka nga guno omwezi tegunnaggwako February, musuubire Doniasia okubeera mu Uganda. Kitegeeza asobola okutuuka ng'ennaku z'omwezi 15, asobola okutuuka ng'ennaku z'omwezi 16, asobola okutuuka ng'ennaku z'omwezi 17 guno omwezi. Bagenda kumutikka mpaka wa Kyaddondo. Era abadde bagamba Nagudi yasiibye mu kooti. Bannange bangambye nga Nagudi tannagenda mu kooti, ali ku deportation, alindirira kimu kufuluma deportation yaddeewa ewaka. Ne babuuza lwaki bannaye ate tebamugizeegizeeko. Ne bagamba ekisooka keesi ya Nagudi abadde akola omulimu ogutali ku visa ye. Ogwo nagwo musango kati gwe buli yakola ka visa mmwe ke muyita ka freelancer kabaakuteerako nti oli maid ate ng'oli wabweru olongoosa. Muganda wange poliisi bwekkwatako oli wakukinnyonnyola, oli wakukitegeera. Era nenyongera ne babuuza bannange Nagudi ye ki lwaki bamutikkisa? Nagudi bamutikkisa naye first boss waabwe teyalabikako nga babakutte. Abakimanyi mukimanyi wano Omunayuganda oba omuntu ow'ensi endala tosobola kukola bizinesi wano nga tolinaayo munnansi akuli mabega. Nti gwe tosobola kuvayo n'ogamba nina ssente zange ngenda kukola bizinesi mu UAE. Oteekwa okuba nga munnansi oyo oba muyite sponsor agenda kuvaayo sponsoring agenda atambuze ebipapula ofune layisinsi bitya. Naye tibaalinda omunnansi oyo owawano aveeyo awolereza abantu be Nagudi ne boosi waabwe nga talabikako. Bwe batyo Nagudi bagenda kumutikka saako ne boosi waabwe, naye bagenda kumutikka bonna nga bwe baba bakwata bagenda batikka. So n'olw'ensonga eyo kati gwali mu visa jaganya mpola kubanga nze baŋŋambye abasajja kati baasazeewo kwera buwoofiisi obwo simanyi obwa visa. Era ne baŋŋamba bakukwata tebakyasonyiwa. Owooza boosi nina boosi kati gwe wenna ali mu visa kyekiseera ove katebe munnange onoonya omulimu ogutegeerekeka oba osiimuula moolo simuula zonga zoli seefu anesi ng'okooye ng'oyagala kudda waka. Naye nga bibiri ku Nagudi. Naye nga Nagudi we bamutikka basobola omubaaningayo nga mwaka kuba sigamba nti alina omusango gwe yakoze nti munene wa yalwanyira mu poliisi bamubaaninga efunno oba yinza omubaaningayo ebbanga ettono ggere nga bwe liggwako ng'asobola okudda. Naye maama Nagudi yasembayo okuvuma baani. Kwandabira yasembayo okuvuma baani. Njagala abantu abo be yasembayo okuvuma ne batamuddamu. Nga babadde tabavumaavumangako ova ku bino bye yalinga ayisamu baaviyeetaaza eggaali abo naye ngamba abapya be yasembayo nabo. Ebbanga lyonna abantu babadde nga bavayo nga bagamba free Doniasia kusaaza leero bakusaaza kakati. Buli omu agamba musibe, buli omu agamba bamutike, buli omu agamba bamukwate. Buli omu yamuvaamu. Naye nga era nga bw'owulidde ensonga ezo ez'okubeera nti no
boss wa Donias yakwatibwa ate nga y'omu ye yali akozesa ne Rama essaaza akati Rama takyalina mulimu naye ali awo yiwulira naye byayogera ku bigenda mu maaso eri Don Asia. Ayo nanvuma mwana ye w'omutya nange we mmutya oba alivaayo nanvuma nti ndabba ebintu kati nange kye nniize naye ng'ekituufu enjuba badde batugobamu masannyalaze nga bagaggyeko amazzi nga bagasazeeko kati nga option eriwo kukuyiiyayiiya ngeri ki gye tujjamu awo bintu firiji gy'oba wagula akakadde otuusa ogitunda emitwalo 10. N'ekirala abaana bali mu guruupu nabo banfuukidde akayinja mu ngatto. Mwe abali mu guruupu muli badde mbogenda ku poliisi wembanga bye nabagamba temwabitegeera muwoze n'omusajja abali mu Dubai namwe musobola okugenda ku poliisi ne mumuvunaana kuba already gyali. Wanze nakeera ku makya ne mumpase ne mugamba mwagala kujja ne mumbuuza kampani yammwe ereeta ne mbagamba kampani ereeta ne mukwata ssente mwakimanya mwateeka ku nnamba ya boss era buli gwe nawe ennamba nabagamba ye nnamba yaani ya bossi nze sirisiivinga ssente desh mbadde nga ku live ya wano nga ngamba nze tompa ssente nga sikuwadde risiiti. Rama ebintu bimusobedde abantu bulijjo be bajjako ssente okubeera nga batamuza okubatwala mu Dubai okufuna emirimu essaaza akati bosi bamukutte omulimu gwaweddewo agezaako okubanyonyola tebabitegeera naye ali confused essaawa zino ali mu bed space naye tamanyi kyakuzzaako takyakola so byebyo kambeere nga nkwongera ebya Nagudi Asia ate tulabe ekiddako. Yabamuze butamuti. Era mwe mwenna abali eyo bamusonyiye. Donias yabayinza omutika Donias yamune bayinza obutamuti. Ayinza osigala mu Dubai. So ge amawulire agaliwo bayinza obutamutika n'asigala wano mu Dubai. Naye nga byebyo tumusabire kuba ate bamutransferinze gye yabadde ne bamusse ewalala kitegeeza yagumaze kati ate ali ku birala mukomera mwe yabadde bamuggyeyo ku musango ng'agumaze ate n'ekirala wano wubaako ne zifayini oluusi kizibu okkuta ng'olinamu zifayini zaabwe nnyingi oba nga walinako waneeno ennyumba kiba kizibu. Waka Donasi yabaddewo n'ennyumba kati Dewa ayinza okuba nga yayingidde wakati ennyumba wali mu kutugoba Dewa yajja amasannyalaze mazzi ate kizibu nnyo genda ng'olina ssente zaabwe ze bakubanja oba fayini yonna kiba kizibu omala bikiri yalinga n'ofuluma kati ekyo kye kiyinza okubangako ekimutaasataasa ate abadde n'ennyumba ng'ennyumba eyere almost erinamu kale amabanja bangi naye nga bambi nze mbakubiriza bambi mumusonyiwe nze sijjakko muba yaligaana okwetonda wadde ekyo olaba ebiseera ebimu tutuuka mu bizibu bino ekituufu buba busungu bw'abantu abo boolaba so embeera bwetyo bweyimiridde. Osobola tuwendoza mu comment section otubuulira nti ddala kituufu Donias yaba musonyiwe oba nedda asaana okubonerezebwamu oba okutikka osanga anaayiga era abalala beebuuza olaba teyayiga ku mbeera ye Saudi nga naye baatikka mutikke ne wane Dubai tayize bazze nga bamuwoninga nawe abadde tawulira kati lwanaayiga era nsuubira ajja kuyiiya agende mu nsi endala naye nga ate jjukira ne Uganda ne full figure amulinze. Ekirala nga tweyongeddeyo Zaira Baby avuddeyo bambi naye mulugunya ku ngeri abantu gye bamubodde shemingamu gye bamuvuma nti oli mubi olabika bubi tolabika bulungi agambye ekyamazima naye yeemanyi nti si mulungi yeemanyi nti ali mubi naye bimumalamu amaanyi bimuluma teri kintu kibi oba teri kintu kirumanga muntu kwogerako mazima era bye mune ku byamututte mu gym kunoonya bulungi kunoonya ku kabina naye basusse okumuvuma weerabireku. Sinje mujja bintu bye mwogeranga bituufu. Tewena nakwe mwogera
buli kimu kiba kituufu mwana ngenda naye kasika enkuddemu mwana tu ekintu kirumanga mazima naga mazima ganumye goŋŋambye kuba mazima obulungi bwona ngesibulaba mbunoonyeza kati nasazeho okukola bina obulungi bwa facebook kusagenda kusajjalo anoonyemu bina kategere kati biri byagaana ate nno kitukugambye mutuufu talimbye bambi kyannaku naye nga lwaki bano mukola ebintu ebyo ebyokubodesheminga bannammwe nga twongeddeyoko katono omwami Mr X oluvannyuma lwa Bobi Wine okuva n'akomentinga ku vidiyo ye ng'ali mukumuyishingira birthday bw'atyo naye n'avaayo n'amu appreciatinga n'amwebaza okumuyishingira birthday ate naye kubanga jjukira nti babadde basharinga birthday nga bonna bazaalibwa ku lunaku lwe lumu bw'avuddeyo n'amuweereza obubaka obumuyishingira birthday Mr X tazeemu kyakoze ascreenshotinze comment eyo n'agenda n'akolamu frame y'ekifaananyi n'atandika okukola live ez'okumukumu ng'era wenjogera esaaza kati takyafugika weerabireko ate tubeere nga tweyongerayo. Abaganda bange official X nyingiddewo olunaku lwaleero lubadde lunaku lwaffe nze ne Bobi Wine tusanyalaza intaneti yonna yonna amasanyalaze gabadde kuffe ffenna mbadde 3 phase leero mbadde 3 phase nga nzaaliko nzaagaba ku masanyalaze lwakuba mbadde nga gaanidde sirina gwe mbaddeko naye nga olunaku luwedde luno lwe lunaku olubadde olwaffe batuzaala ku luno olunaku ntwala buno omukisa okubeebaza mwenna abatukishinze happy birthday tubadde tetusobola kuddamu buli omu kuba mubadde bangi tubadde tetusobola kuddamu buli omu tubadde busy nnyo nze ne Bobi Wine tubadde busy very busy nga tesobola kuddamu buli omu ngenze nenkola live video emenyewo record nkozese live video ya hours 6 constant nga njogera ku ki nga njogera ku comment eno Bobi Wine gye yawandiise ku video yange nga ngamba happy birthday nkoze live video ya hours 6 era eyo record nzagisigaza n'okuframinga ekifaananyi kiriko comment ya Bobi Wine President Bobi Wine nze alina record eyo eno frame gye mulaba eno ezitowa frame eno bagikola mu uranium erina black diamonds wano erina wano glass eno ya bulletproof eno glass ya bulletproof bagikolera Italy bagitransportingira mu bullion van zino van zitambuza ssente ezo ng'eri well protected nagenza okugigula awamu enspendinze 2.5 million yes awamu enspendinze kuba eno frame badde ya 1.3 then ziri sente endala nva kugulamu spray waliwo spray gyolina okusprayingako nguze gloves okugikwatako olina ogikwata ne gloves nze kakkirizibwa okukwatako ne fingerprints okitegeera so balina ogisiimuula balina ogisiimuulako buli ku makya n'olweggulo eno frame eno gye mulaba mu maaso awo tujja gitwala ebeere mu museum musobola ogenda ne mugirabako musobola ogenda ne mugivisitinga tujja giteekayo mu museum ezitowa eno erina taani nga 8 ezitowa mpulira n'emikono ginnuma naye lwakuba nkola ku gym nsobola okugiwanirira bano bwenti so tubeebaza okuba nti muwadde olunaku lwaffe ekitiibwa nze nzeka ne Bobi Wine abamanyikiddwa ennyo abalina birthday olunaku lwaleero era ne comment olanga bwe yagambye nti we are two of a kind mu ggwanga nze naye teri mulala ye president yenze leader of opposition ku lunaku olwaleero olwa birthday 12 February ye president nze leader of opposition teri mulala yenna addirira Bobi Wine ku lunaku lwa birthday okujjako nze mu Uganda yonna. We are the most famous, the most trending, we are the trending center. So mbagala nnyo mwebalire ddala eno message yammwe mwenna batulaze love naffe tubaagala nnyo mwebale kutuyirawo mubiri mwebalire ddala. Happy birthday His Excellency Bobi Wine, many more years, many blessings. Bannange mukama kwoki osinga okwagala
I'm so happy and pleased. I'm so excited ku kyonkoledde leero. Nabadde awo nga ndowooza bannange olunaku lwange lugenda bwerutyo, naye nonkolera olunaku n'oteekako eno comment ne ŋŋamba eno comment ngenda gitereka n'abazzukulu bagirabe. N'abazzukulu bagirabe, baligisomako mu byafaayo. Baligisomako mu byafaayo. Bambi mange musaasire amasannyalaze gampiseeko, ndowooza nyinza okuba nayiseewo nadde ndina okukoma naye eddoboozi lifudde, naye amasannyalaze gampiseeko. 3 phase muganda wange lweri kuyitamu lwojja okutegeera. Lweri kuyitamu lwojja okutegeera. Kuba kimanyikiddwa nti Bobi Wine tawandiikangako komenti mpanvu bweti nga gy'awandiise ku vidiyo yange. Tawandiika ku nampita ebigambo byonna ebirungi bya two of a kind. Nampita brother, kati nasazeewo neŋŋamba ekika kyange nkivuddemu. Ab'ekikana bagambye kati neddira mbogo era neewadde erinnya bampita Sentamu Kyagulanyi official X. Mujje mpola, nja kubatomera ndi mbogo, mujje mpola. Naye nga mbaagala nnyo, mwebale nnyo, Mukama bawe kye musinga okwagala. Kino kyo kiwedde. Nga bwe nabagambye tumaliriza n'akayimba. Buli kimu, buli video gye tukola tulina okumaliriza n'akayimba kasita nga kino ekifaananyi mwe kiri. Akakayimba tulina okayimba nga tugende. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus. Because it is good. Every day I need the blood of Jesus. I can't stop crying. Byebyenno naye nga happiest birthday once again to Mr. President. Nyongera kubaza mwena munabale video yange to the end. Emula obulanga temubuskipinze emikono ndi musimu. Saba Katonda bawe kye musinga okwagala. Nyongera okubajjukiza tulina jana airport pickup services zaffe nonje emiwendo gyaffe giri wansi ddala. Muneesige mbatambuze temujja kujjusa. Muneesige ne family zammwe mbalambuze airport babalabe nga mulandinga. Tukyuse ssente tuzuule abaagalwa bammwe, tukole surprise ne delivery. Emiwendo gyaffe giri wansi ate bujja ku WhatsApp tuba tetusobola kulemererwa, tetugoba ssente, tuteesa. Mujje tutambule ffenna mikwano tetusobola kulemererwa. Nyongera obajjukiza nti airport teri bus, teri taxi, teri boda. So mujja mubookinga mubudde muweewale okupanikinga ku ssaawa esembayo oba mwewale okuserebwa ku ssaawa esembayo. Katukomewo mu video eddako.